ekigenda mu maaso wano okuwandisa oba okuyingiza abasirikale abapya mu poliisi gye tuyita recruitment. Okuwandisa abasirikale bano bagenda kutandika ku ddaala esooka. Ddaala esooka ye provincial police constable. Ye ddaala esooka ku poliisi. Tebagenda kuvaayo neki wale n'akayinja wale ne karanga. Eno kwewandisa teriwo wano Wakiso wokka naye eri mu ggwanga, the whole country, mu ggwanga wonna. Waliwo ttiimu eri Arua, waliwo ttiimu eri Tororo, waliwo ttiimu eri Mbale, waliwo ttiimu eri Kisoro. Mu Uganda wonna bali mukola ki okwewandisa abasirikale abapya. Ekisaanyizo kyoteekwa kubeera nazo, oteekwa kubeera Munnayuganda nga rekodi yo simbi, toli mubbi, tovuma bantu, empiisa olina. Ba tolina empiisa tetukola ki, tetukuwandisa. Ekirala oteekwa kubeera wakati wa myaka 18 linda kubeera wa myaka wakati wa 18 na 23. Enjigiriza oba okusoma ng'oli otuuseko mu O level senior yokuna, ate nga wayise okubaala n'oluzungu. Oteekwa kufunamu credit, tetwagala 9. Nga yafunye 9 nga mu luzungu oba 9 mu kubaala, tetukukkiriza. Twagala ki? Twagala ng'ofunyeko ng'oyise okubaala n'oluzungu. Ekisaanikizo ekirala oteekwa kuba nti ba LC1 bakuwandikidde recommending okuva mu LC1 bakuwandikidde ebbaluwa nti ono wa mpisa. N'ogenda wa LC3 n'ogenda wa DISO naye nakuteekarako ki omukono ng'akakasa nti oli wa mpisa. Awo ne tukuyingiza ki? Ne tukuyingiza mu poliisi. Namba gye twagala mu Uganda, toto namba mu Uganda, twagala omuwendo gwa namba 25,000. Wano mu Wakiso ba recruitment center eno waliwo division 3 wano mu Kampala. Division ya Wakiso bano balese abantu 10. Division wa Nansana balese abantu 11. Division wa Kakiri abantu 6. Kati abantu bonna babadde bateekwa kubeera 28 27 abazze, naye waliwo omukyala omu teyazze, tasobodde okujja kubanga tino mulwadde. Naye abali wano abavubuka 18, abakyala 9. Bino tetutandise leero. Okuva ku Mande twabadde eri Kibuli ku police ku CID headquarters. Ku Lwokubiri twabadde eri ku Jinja Road. Jo twabadde Kawempe. Enkya olunaku lw'okubaala abantu ba census night tetugenda kukola kubanga twagala abantu babeere waka bababale. Kati enkya bali tuteekwa kubeera eri Mukira division side za Namugongo. Kati ne bakyusamu bajja kujja ku Saturday. Tebajja kukola ki? Tetujja enkya tetugenda kukola. Saturday netujja kubeera eyo. Okutwaliza wamu abantu bajumbidde nnyo. Kusooka kubanga ffe kusooka owandiika osaba abantu oyagala kola ki? Oyagala mirimu ne bakusunsula. Kati bano bamaze okubasunsula kirabika nti bonna bayise bagenda kugenda mu ki? Mu training ng'olunaku lutuuse. Wadde tusaba nga recruitment ejja oba omwaka ogujja
bale tusaba mujje muleete abaana bayingire mikwano gyamwe bajje bakole ki bayingire. Buli mwaka tuyingiza ki abasirikale. Ojjukira nti mu United Nations recommended number abasirikale bateekwa kukuuma abantu. Ratio eteekwa kubeera omusirikale omu abantu 5. Kati tulaba kutuuka ratio eyo ya international standard. Ratio yaffe ekyali musirikale omu abantu nga 9 oba 8. Kati twagala kukola ki okuweeza omuwendo oba the number to be enough. Tukyali batono nnyo tetumala ng'abasirikale. Oyinza okusanga police station oba police posts zaffe ezisinga osanga abasirikale 3 4 oba 5 ng'ofunye omukisa. Kati twagala kukola ki okujuuza gap eyo. Ate oba ogenda ku police post oba police station oteekwa kufuna abasirikale nga 10 12 n'okusooka. Naye kati tukyali ki namba ekyali wansi nnyo. Abazze ekisooka bateekwa kubeera n'empisa. Kasita bayingira ne batandika okubeera n'empisa, awo bintu byonna bijja kutambula bulungi. Naye oba ojja n'otwegaatako ate n'obeera nti oli wamputu tolina empisa, awo tojja kusobola ki tojja kusobola poliisi ng'ekitongole. Eri ggulugulu tumaze okukola enteekateeka yonna okulaba nti enkya oba census night anti security ebeerawo nga tewali obuzibu. Abasirikale baffe bali bateeketeekefu, tumaze okubateekateeka, tumaze okubawa ekyokozesa mu olunaku olwo. Kati tewali temweralikirira, temutya anti abantu tebagenda kubabala, tewali akutiisatiisa nti togenda ne bakola ki ne bakubala tokkiriza bakubale. Nedda, ffe weetuli wenjogerera kati waliwo meeting egenda maaso okunyweza ki okunyweza security mu ggwanga ne mu Kampala n'emirano. Kati temutya mbere bagumu, tebagenda kubala abantu ekiro. Twagala kukubiriza abantu omulanga okubala tegenda kubeera ekiro, egenda kubeera emisana. Genda kubeera emisana si ekiro. Naye bagamba census night ekifo ky'osuze ekiro ekyo bajja kujja babuuze ani yasuze wano ekiro. Eyo tebayita ki census night. Kati oba waliwo aze ekiro ng'aze okukonkona nti ye wa wubos togulawo oyo mubbi tukubira esimu tujje tumunyweze tumukwate. Twagala kumanya abantu namba z'abantu ngeri gye nkugambya nti omuwendo ratio ya poliisi omu ateekwa kukuuma abantu bapeka 5. Kati twagala kumanya how many people in Uganda bali wano mu Uganda. If we get to know how many people bali mu Uganda, naafe awo tutandika okukola ki okwegerengenya okulaba nti tuteekwa kukuuma abantu bweti. Etuyamba nnyo ate twetaaga.